bakadogo abamu bendaba abali mu service n'abatali mu service ng'embeera yaabwe mbi ng'ate ekintu bwe bakisooka owulira bwe bakireeta kati lyere tukitwale twogere amazima omusirikale ono akeera ku makya n'ajja n'ayingira mu magesi mu bubi oba mwana waani kubanga kati mpulira ennaku zino bagamba mbugamba ngena nentunulira abana abasirikale abakyali mu service ng'omuntu kopolo njagala ompulirize bulungi kopolo bw'omubuuza omwaka gwe yayingira muli mu 8 kopolo kyokka ono avudde ayingiddemu juuzi wano 2 meka eno kapiteeni meja lyale kopolo namulaba mu kifaananyi ki kopolo nalaba oli mu kifaananyi ki ajja mulaba ng'alaba ekintu ekyo kimulya ngenda nempulira nze tugenda tubeera ku mutimbagano n'owulira nti muzeeyi yawadde Kasalini kusaasira $5,000,000 fulufiga akeera ku makya n'avuma abantu n'owulira nga amukola ekigambo ky'ogamba lyale ono $1,10,000 ne kati nze lyalenza yakeera ku makya nentravelinga mu ngeri eyo okutuusa ensi eno weeri wano weeri nentekawo amaanyi gange gonna nze wadde n'enusu wadde n'ekikumi Kadogo ono ali mu service ali mu balakisi ye Makindye nga yali Kadogo alaba mwana wa Jojene gundi meja kapiteeni aze n'empenkoni yino lyale olowooza oyo enkya takwatire mu musajja oyo emundu namukuba essasi ng'amujoze nze gwolaba wano waliwo omusirikale gwe ngenda okwogera bamuyita Tulyahabwa Alex yankuba amasasi ebwere eyo ku boda omusirikale okunkuba amasasi yali akulemberwa incharge we bali bamuyita Kato kati naku zino bamuteeka muyinula kyavadde mabega ne mugamba nno gwe mu mwaka kwate mundu jojo wano bw'omala omwaka nga tokubye ku ssasi owulira buzibu ekyo kyekyamuyisa obubi nankuba amasasi ekyo nankuba amasasi si ssasi yansasamu masase bwati kati bali abali ku nyumba babuukayo n'emitayimbwa n'ebigundi n'ebitiiyo kyava dduka kati dakiika bwe kali n'agenda mu ditaachi Muhammad musanze ne bokisi ez'amagendo wuli mumuyimiriza aganye mukubya amasasi abadde ayagala kunzijjako emmundu lyale ekintu ekyo babikozesa mu magye ebeera protection bakute uniform yaabwe bagisazeesaze ne girita tulwanye bambi waliwo yankubira waliwo abantu waliwo omukazi yali ali lubuto nga yesibye ekitengi omukazi yasumulula ekitengi nasigala bwerere nga ali lubuto ngomanya abakazi b'embuto tebambala bwamwe nasigala bwerere nansiba amagulu gano Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. bankweka mu paredi mbere mabega sijazabikira muzeeyi lwaki bagamba nti ajja kuntwala ajja kunzija eno ngeri gyendi muto kati weebuze kati fidiyo kano nkafuna ntya wate ebiseera ebyo mpulira baali babatwala kusoma obuto kati eyo nga tukyali eyo mu 1996 tuli eyo mu mambuka eyo kati ne batukomyawo batugamba nti 9th Battalion muzeeyi ajiwadde ekiwumulo egende ewumulire tololo batujjayo batuzaawa
etololo mubalakisi gye bayita Lubongi. Tugenda kukola ki? Kuwumula. Naffe tulye kuki? Ku mmere, tulye ku bulamu. Naye nga muzeeyi akuutira kimu, sikaati, muzeeyi sonyiwe. Mulye emmere, mukole ki? Mulye naye bakazi mubeesonyiwe. Ayogera nnyo bwa malaya mubiveeko mwenge. Kati ffe awo bataliyani yaffe oba tukuleetingiramu smuggling unity etandikirawo etololo mu bataliyani yaffe. Batuza batukutulamu ebitundutundu ne batuteeka mu department ya smuggling unity ne tubanga tutandikira Tololo, Mbale, Soronko, Budadiru, Bujiri, Busia, Majanji. Kiki kye bali basmuggling ennyo ebiseera? Ebiseera bali basmuggling engano, soda, ne jaketi za BMW wazirabako. Ne sati za Azaro. Kati nga n'empale ya Michael Jackson nga bivaawo byavanga Kenya. Kati ng'ebiseera ebyo ate ne wajja walabikawo n'esigala oyo wa Jojo. Kati ne wajja walabikawo akakundi akafoba mu piriyodi eyo eri mu mabira. Kakundi k'abayeeke. Fedem. Tubawulira nti gye bali naye nga bagamba bakozesa engoye ezo eza esati ya Azaro ne jaketi ya BMW n'empale ya Michael Jackson. So byatindebanga tutandika obikwata. Yajjanga nga gye bigenda. Nga batugamba akatale gye kaali. Kati ntandika okukwata ebintu ebyo. Nga tetwebaka. Etololo twamalawo emyezi nga giijo. Muzeeyi waleetera emmotoka za Inimoko. Inimoko? Waliwo emmotoka leka Ifa. Ifa wagirabako. Waliwo Inimoko kampi we kati nako kalinga Ifa mupiira munene bwe guti. Wazireetera. Kati waleeta ezo Inimoko kati webaleetera keesi. Esanduuku ez'abafu. Basooka ne bajja ne batuyisamu ne batupima omuntu sayiziyo. Twali tuli awo nga baleeta keesi. Olozaki afa gwe bateekamu tetumanyi naffe kuba luli babaziika kubanga basooka batuziika nga buzisi naye kakati twali tuli awo basooka tuyisamu batupima. Twali tuli awo nga baleeta Inimoko ezo zijjudde keesi esanduuku ne baziteeka mu sitoowa etololwawo. Kati olugambo si lwa leero aboolugambo bo tebabula abasomola ebyama naye ekiri engulu eyo ate kyazeemu ki buto enabiratuku efuusa ate enabiratuku batukuba ate ne batuyoola ne bayoolamu abaana abali mu smuggling mubala kisomo ne babatwala nnaku ezi ffe twasigala n'afande mu smuggling unity wano naye bonna abaagenda bakomawo batono mirambo gye gyakomawo mu keesi ziri kati nga bamuteeka mu keesi ne bamutwala ewaabwe. Nze yali ategedde nti bajja bakuba ki muganda wange ebyo byonna nabiraba n'amaaso gange gano. So awo wetuviira awo tumaze okukomawo then ate ne batuleetera ne tuyingira ate mu periodi ya Lakwena. Lakwena omukazi ow'ebbere erimu omukazi awuyo ali mu nsozi z'Ensoronko wuyo omuwulira ekiro ebigoma bivuga byekuba byokka oyo naye ne tutoba naye ne muddayo ne tutoba naye ne tulwana ne Lakwena mpaka magamaga we yakoma kazi yali akaayi. So we twavaawo ne baleeta li period egamba nti bakadogo muzeeyi odeze bakadogo baddewa mu ssomero. Ode yejja olina emyaka emeka? Katolo nkuze ndi myaka yatandika ng'olina onkuze ninga myaka 17 ya 97 ku 10 kati nina myaka gyange 12 13 awo nkuze. Olwonkuze taata? Nkuze nange tandise okwambala ku mpale kuba nange nayambalako ku mpale ya Michael Jackson ze twakwatanga fandi yatwala mu tawuni ne bansonesezamu ne bazikendezako nenyambala esati ya Azaro nange nenyambalako ku saati n'empale nalinanga canvas. Waliwo omusajja walingawo omugagga bamuyitanga Okama etololwawo emalaba yali mugagga mwatikirivu nnyo
so mu byandoza mu bya business bajja bamutekako empalana ne bagamba asubule emitwe gy'abantu agitwala Kenya ne tumukwata tumulete Tororo ne tubeera naye mu barakise Tororo n'omusajja oyo ne ngamba apande omusajja ono tetumuteka mukomera nga mpuliriramu nnyo ne mbanga nsula naye ku nyumba mu nyumba wetusula mu quarters tumeramu naye which says nga bamunoonyerezaako ne balaba nga byampalana byaki byaba businessman ne bamutaka kati n'agenda n'atukolera pate ne bamukolera pate malabaawo alina hoteli nene ne bamukolera pate n'atuyita kati nange nampa canvas walingawo canvas zavanga Kenya sole ya black nga erimu bulu erimu ekiba kya red nawe nange nenyuma nintandika okulya ku masape yambadde canvas nyambadde koti kumpale ya Zalweri gye batungidde yalina akafaananyi k'endongo wano nange nenkyakala ne tuvaayo kati afaanana agamba Mamadi mugenda ku ssomero mugenda musome mugamba afaanana twali buzibu yeyamvuga mu Santana ebiseera bakaleeta saale gundi Land Rovers bayita Santana kati olwo bamujje mu 9 bamututte mu 106 kati bakuleetinze of division brigade kati ye nantwala ku ssomero ankwasa afande Katimbo headmaster ali na wano e Kampala wano wabogende mbala wali Sanji wafande Katimbo ye nankwasa afande Katimbo nga bwe mva wafande Katimbo nengenda nensoma kati okuveeyo yamukwasa gwe nosulira ddala wakawe nengo no mbisulo by'essomero kati nze bwe nava eno okusooka batujja ne batuleeta embuya embuya bambi gavumenti sobola gyogerako kibi saawa eyo yafaayo yalina omutima ogufaayo buli mwana bamuwa omufaliso gwa inchi 6 embuya n'eggaali ne rediyo ya Sound Solo abagenda kusomera twanga ne radio Sound Solo nebo mwali embuye ebyo babituwa ne tuvaawo inchi 6 yali inchi 6 ne 5/6 nga mugumu ne batujjao ne batutwala ate ebombo bwe batujja nga bamaze n'otuwa eggaali eggaali buli mwana ggaali mufalisi ne radio ya Sound Solo n'engato go back to school ezabata zimanyi ne batungisiza ne uniform ya kachi empale nyimpi nga bakuwa empale peya 2 ne sati peya 2 ne socks n'engato peyes 2 n'ebikopo bya nice ne sowaniza nice ne bafu ne jiko ne batutwala wa embalala kati embalala ne batuteeka mu dormitories nga mulimu n'ebitanda buli kimu denize ngenda wafande Katimbo nembeere wafande Katimbo nga nsoma P1 ya nali P1 myaka gyo 12 nga tusoma kati naye nga dayate nungi ebiseera ebyo dayate ku maca nga tulina okunywa obuujo bulimu amata saa 10 twalina omufumbi waffe bamuyitanga Kyakabaale MKadogo bannange bamumanyi bamutegeera 10 tulina okunywa obuujo bulimu amata n'amenvu ne tugenda ku ssomero saa 6 ekide ne kivuga nga twerondamu abagendo tunonola emmere waliwo amabafu aganona emmere ne baleeta posho mulungi n'ebijanjaalo ne mulya bwe mumala okulya ne muddayo ate ku ssomero ne musoma mpaka sawa 10 sawa 10 kati ne mugenda abagenda mu boxing okuyiga bya boxing abagenda okuyiga bya karate abagenda okudduka mipiira and whatever then sawa emu nga tulina hall ya video mutula ne mulaba we tugenda mu video mu hall tulaba Chuck Norris Rembo bakube emigere okusinga bateranga ku filimu ya Wild Disease nayo njirina muno
Nasimu World Giz. Natulaba filimu ya World Giz tugamba kweli nga olaba omuntu wali wakuba ekikopo n'ogamba kyekyo ekikopo kye twakubanga kyekyo kyennyini kubanga waliwo World Giz obagenderanga ku nnyonyi nga balina GPMG. GPMG eyo nzijukira ffe yatukoleranga covering fire nga basajja batufunziza aba ba GPMG na RPG ne RMG nobaleka abantu 6 ku 5 ne babakolera covering fire ne babasekula bali ne baleta guli omuliro gwa ddala mwene mudduka mukola lyoga. Bwe bakubako kye bakuba nabo ne bajja ne ate bote badduka nnyo badduka wano bali ne basimba te ne bakuba ne bo bati paka bwe mugenda ne mukola lyoga. Bayinza bakuba ne mukola ne mudduka ne musaasaana nenga maze okutegeera nti bwe baba tukubye tugenda oba oyiseewa ne tugenda kuŋŋaanirawa wano. So ebyo byonna ne tubiraba entabo bwe yava mu Kadogo School kati nzija nva ntya mu Kadogo School. Okuma mu kyakumeka mu P2. Kati tuba tuli awo baleeta abaana 12,000 bakadogo abala babajja na misojo. Wali mu first intake waffe eno mwe mwasooka ffe twasookayo kati baleeta phase 2 twali 25,000 batongeramu 12,000 abaana abo 25,000 babajja mu Northern Uganda lakwenda be yali atidde abantu baabwe kati government ne bajjayo ne batwale na misojo okubayigiriza siyaasa kati abaana abato ne babajjamu ne babatuleetamu kyokka ate bwe babaleeta abo tebalina kye babaleeta nakyo nga tulina okuseyalinga nga bwe twafuna kibuli gaali babaleeta nikedi kati nkugira bakadogo abasinga bwe twatawanikira abantu abo bamala obaleeta tebabaleeta na kintu kyonna kati tuli 25,000 batongeddemu 2 meka tuweza abaana 15 kati omufaliso ekitanda ekimu nga kyeta kansoke ne kirasi twali nga malinamu P1 ne P2 and whatever kati ne basalawo ne bateko P1A P1B P1C P2 webati P3 abalina emirembe okutandikira ku P5 ne ndoza P4 P5 ne abasinga kutegeza bali bato mufe ne babateeka mufe amasomero gonna galina streams galina P1 P1 kati fene batuteeka omwo kati bateeka omwo ne tubanga ate tutandika okusharinga nabali ebintu byaffe ekitanda mukyebakako 2 ebbafu mukozesa zezimu muganda wange ne tudda mu mbeera gye twali twayitamu musiko mbanga abaze mu nsiko webale nnyo okuna ne tulwala obuwere bwe bayita simamanyi kwambiye ku ssomero ensekere ne ziruma ffe ku ssomero dayate nesaliwo ojjukire nti wali nga tukyali olwongo ovudde wa headmaster olwovuddeyo ndi mudoomu wanga bansabye bangamba mwana alina okuvaayo adde eno kati vaawo ne bagamba nti dayate eno ne bagisala gavumenti nesala dayate ojjukire wali nga bwetwali baali baleeta buli Saturday oba buli Friday twakyusanga dayate y'emmere nga baleeta ebyennyanja oba ennyama kati bwanga noleetamu bano dayate ezimu ne bazisala twanywako ne ku mata nga baleeta tanka y'amata ne tunywako ku mata kati ne batandika okusala dayate ezo ne zigenda nga zikola ki enanansi ezo ne babisala byonna nga tebikyajja abantu tufuse bangi kati tuze kawunga ne tutuuka ku extend ate kutandika okulya kimu omwana yagenda okusoma netandika okudda netutta ku extend y'okulya kimu eki kati awo fe abalinga abagezigezimuuko naawe kubanga embeera gye twayitamu tetwagala kugiddamu kati wetwafunira afande Ikondere ffe afande Ikondere wajira ebiseera ebyo nga bamusindika Kongo n'agamba kangende mu Kadogo waliwo bakadogo abamanyirwa enzooli eno watubbirayo leeti afande Ikondere atubba bubbi atutwala kati ate mu kututwala yete yatutwala nti atutwala tugenda mu ntalo
yatutwala nga tumanye tugenda kubeera naye kume yatutwalira mu kifaananyi kirala abatwala kulwana mugenze kuuma mukulu kati bwe tutuuka ku booda wali ewaffe ebatubagulizaako tugambawo buli omu akwata omuliro buli omu n'akwata ogugwe abalala twagenda ne tutuukayo ne tutawanyikira eyo naye nga tumaze okutuukayo mu fiiridi tutambuddeko kye tutambuzizza ebbeni tumaze n'okukola omulimu gwe nga tumaze n'okukola omulimu gwe olulimi tulumanyi kubanga tiyali atwagaza okontakiti okwogera n'abantu baba bagamba ki olulimi lwabwe bwe tutyo kati nze we naviirayo bwentyo kati bwe nvaayo nenzija nekibanga kinnumiriza okujjukira omuntu ayali akuyambye kintu kyamakulu nentandika mu piriyodi eyo nentandika okwebeezawo naye nga nzijjukira afandekaamu gwe okuva mu magye bakujja mu Kadogo 89 bakujja mu Kadogo ogenze kulwana olwomwali mulwana lutalo kyolo anti kati Uganda bye biseera ebyo yali ewerekera ani Kabila Uganda yali ewerekera Kabila atali Kabila junior senior fe twawerekera Kabila so kati ebyo byonna nengamba kuyise kuwerekera twawerekera kakati fe kati fe wenakoma nentandika okwekozesa nentandika okwemanya akajobu nako kemanya nentandika okweyiiya lwaki tewaddayo mu Kadogo lwaki tewaddayo embeera etabuse lwaki amagye wagadde embeera etabuse eri ate afande naye waddukayo buddusi eri naye naddukayo buddusi kati nengamba mbinyuse olaba byolwanira tebikyali embinyuka nenzira eno kati ng'ate afande ono muwuliriza ali eyo alwadde afande yafa bulwadde kaamu tulamu kaamu nempulira nti yafa naye okuzika saasobola nga sirina bwendi nembeerawo nentandika okweyiya nga omwana w'obulenzi neneeyiya naye nga mumanyi ebyokubooda ngenda emitala nenzijjayo obuntu nembutundaawo kamu so nga abamanyi ng'owera bagamba omwana we teyandibonyebonye gavumenti eno yandibadde ekolaki emujjukira nemukwatako kale nga abakulu olusi abakulu abalala waliwo abasajja bokukisa boku kyalo nga bwafuna omukulu namubugamba ti naye olaba akaana ako awo omuvubuka oyo ne vidiyo yeyokweri ebaleeta gavumenti mu buyinza ogenda okulaba oli gwe babibulira nga abyewala tayagala nakumanya kale nenkigumira nengamba lulibo olwo ogamba kanzikirize kati nenzikiriza nembeeraawo kati oyo Kasebera kuwe namba yange nali netwali naye mu Kadogo babo bona bansangayo embalala kati nenzikiriza neze nembeeraawo nga neeyiya naye kati buli bwe ngenda nga nkula ntandika n'okufokasinga ku bintu olwo wafandekamu oyo afudde nga ndaba ensi eno nga bwetambula nengamba Mukama Katonda buli bwolwo kwerinze Muhammadi nesinkanako Museveni ono pulezidenti ono nemutunulako mu maaso luli bwolwo luli kyalumu kwegamba nga kimpaliriza okutuuka kwekyo ngenda nendaba abasirikale abamu Bakadogo abamu bendaba abali mu saavisi n'abatali mu saavisi ng'embeera yaabwe mbi ng'ate ekintu bwe bakisooka owulira bakireeta kati dyere tukitwale twogere amazima omusirikale ono akeera ku makya n'ajja n'ayingira mu magye mu bubi oba mwana waani kubanga kati mpulira ennaku zino bagamba mbugamba n'ogu byempulira gamba n'ogu nga toyogedde ebyo pe gamba n'ogu kati bali byakukuba mbadde kakati wuliriza kakati ngenda nentunulira abana abasirikale bakyali mu saavisi ng'omuntu kopolo njagala ompulirize bulungi kopolo bw'omubuuza omwaka gwe yayingira mulimu 8 kopolo kyokka ono avudde ayingiddemu juuzi wano 2 meka eno kapiteeni meja liyale kopolo namulaba mu kifaananyi ki kopolo nalaba oli mu kifaananyi ki ajja mulaba ng'alaba ekintu ekyo kimulya ompulira kino nkyogera ku lwa Bakadogo bannanga abali mu saavisi muzeeyi yandibadde wa mazima n'obwenkanya
alowooze ku baana abo wadde nga tebaasoma mulimu n'abaana abalala abalinaku zino abataasoma naye nga bali mu bifo birungi naye ate nga tebasoma naye ate olutalo example tomanya ebigwa bitalaze olutalo ate kati ffe olw'ekinana mu omukaaga olw'ekyenda mu omukaaga twali tulumanyi nti lulija naye ffe olw'okulumira eggwanga lyaffe n'okwagala eggwanga lyaffe twakera ne tukwata emmundu ne tugamba no ne tusiba ekisenge tetujja kukkiriza gye bali abavubuka n'okusasula sebo tebatusasula kutusasula bali baagala tusiba ffe abaakwata emmundu mu 96 wano ewaffe ebwera wano bali baagala tusiba weebale kati nze ebyo byonna tetubifuddeeko naye nze mbadde nsaba ampuliriza n'atulaba oba ng'oli kumpi n'olusegere ne muzeeyi ate nze twali kintu kisinga kunnuma muzeeyi abamali ku lusegere ebintu bino babimanyi babimanyi ate ndi wiringi nkakasa mulimu abaziyiza information nga zino muzeeyi okumutuuka ku muzeeyi nkimanyi bw'olaba oli nga yejjeeyo n'agamba nze nja kutuusaayo abanoonya simpase abagundi ab'ennaku zino mugamba simpase kunoonya waalinyira anoonya waalinyira akufunemu sente naye liyale olowooza nze ngenda nempulira nze tugenda tubeera ku mutimbagano n'owulira nti muzeeyi yawadde kasalini kusaasira miliyoni 5 fulufiga akera ku makya n'avuma abantu n'owulira nga amukola ekigambo ky'ogamba liyale ono miliyoni 10 naye kati nze liyale nza yakera ku makya nensimagoli nentravelinga mu ngeri eyo okutuusa ensi eno weeri wano weeri nentekawo amanyi gange gonna gonna nze wadde n'ennusu wadde ne10 kati wakiri nze ndabika bwe nti nsobola okwekolerera neeyiiza ng'omuntu naye mulimu Kadogo munnange ayali atambula ng'ava bwera omenye okuva bwera ogende Kasese 0 kilomita 65 ng'atambuzawo ekigere kubanga yawulidde abaveterani batwale ebipapula ku district ng'atambula nabigere okuva bwera mpaka Kasese distance eyo kilomita 65 atambuza bigere atwala ebipapula ayambadde jolojolo nigina erimu ebituli bamuyitanga mupenda mu period eyo kyokka tebyatwala naye tebamulabawo omusajja oyo twamuziika yafa Kadogo mupenda ne mbadi amumanyi mbadi omuunu mbadi wafe jeno amumanyi mupenda yafa yalekawo abaana kati fe abamu tafuuka kisekererwa engombo y'abavubuka fe waffe tugamba nti otanyifanya nini abakuone ononkola ki tebakulabawo ne bwe nkukuba tewali agamba mwali maje kyokka n'otunulira ensi eno n'olaba abantu beeyagala bali bulungi naye nze nandibadde nga bwe mmanyi nti muzeeyi bw'abanga yakyuka omutima ake atule wansi yeekube mu kifuba n'abantu baba bali ku lusegerero beekube mu kifuba wadde nze nava sirina katabo n'abalala bavayo tebalina katabo ne balina impact gye baakola kituufu mu masuti ge mwambala ago mu motoka ze mutambuliramu mu ntuuyo zaffe ze twateekawo n'ekirala kye njagala okuyisaawo nze mbadde nsaba abali ku lusegere lwa muzeeyi bakwate bafunemu akadde nga lunaku luno lwa Tarehe 6 nze nkimanyi Tarehe 6 buli district erimu Kadogo buli district manya nti kati Tarehe 6 eno y'omwaka guno tugenda gikuliza gundi banonyeyo Kadogo waayo oba bakadogo baayo banoonya babakama naye banoonya omuntu abali abakulembeze abali mu kulya ebicepere bebaleeta bebawa emidaali muganda wange kyokka ffe tugamba Katonda wange mutufu otunula ekitundu ogamba naye ddala yenze nze kati nze babampuliriza nze okujja wano sizze kuyomba wabula nzize okulaba nti information yange eno nze naye kasooka enkubuuza bino ezi interviews eyogera nojja kuba Kadogo liyale muzeeyi zimutuukako
oluwiringi ddala zimutuukako tewali kirobera kumutuukako kubanga interview ebeera online so muzeeyi bw'aba ayagala asobola okulaba muzeeyi tabeera n'amasimu gano kyekizibu muzeeyi wa katooki nedda naate nkimanyi muzeeyi waliwo byayogera n'obiraba ku tv ng'ayogera naye abijje ku social media kati ku katooki aba abirabiddeko alina mukwatira eno gamba abirabe waliwo gwe yatulaga owa social media kati kwatu yamujja katooki yaba tukwatira bino wali alina bweti alina zino nze mbadde nsaba siseka nti nsanyuse nnyo wabula ebyo twogera bye bimviirako okuseka nze mbadde nsaba batulaba n'abanaatuwuliriza nga balabye bye bakoseza batusonyiwe bansonyiwemuuko mu ekyo naye ate nga twogera reality. Kadogo ono ali mu service ali mu balakisi ye Makindye nga yali Kadogo alaba mwana wa Jojene gundi meja kaputeni aze n'empenkoni yino liyale olowooza oyo encha takwatire mu musajja oyo emundu namukuba essasi nga mujozi ate matu bajoga abantu abola bajoga bannabwe mu mabalakisi eyo gye tutalife kati fe tufuna chance eno okwogerera eno kubanga tuli outside naye nabo bibabikola ki bibalume eyo mu balakisi zaabwe eyo owulira tewali gundi kiruma kati nga ku UBC wano oyinza okuba omazeewo emyaka ng'etaano bakoma example ndimu abiri naye ne baleeta omwana wa Joe ow'amasuuti n'atandika gwe jangu wano ogamba nakuyisaamu agengege muli wewulira nga tikikoseza naye kati lwakuba nti ffe tulina protocol mu magye tewali muntu asinga musirikale discipline kituufu ekyo sikiwagana owulira kati omusirikale wabeera ne discipline naye naawe ugwe gwe baleese olabye oli naye lwaki tomuwa discipline n'obeera ne discipline nga ye gyakuwa wadde oli mukamaawe naye yakusooka mujje mulimu abasirikale be kitutambulire nolaba omusirikale ekitu kyakola nga kiswaza gavumenti wallahi nogamba liyale gavumenti eno abantu abalala bagikyawa bano be baleka gavumenti nga bagikyawa ng'olaba kyakola tekiriiyo nze gwolaba wano waliwo omusirikale gwe ngenda okwogera bamuyita Tulyahabwa Alex yankuba amasasi ebwere eyo ku boda omusirikale okunkuba amasasi yali akulemberwa incharge we bali bamuyita Kato kati naku zino bamuteeka mu yinola n'omusirikale bwamala okunkuba amasasi bamuyita Tulyahabwa Alex ne bamubagulizaako nti nemumanyi oyo gwe mukubye oyo nazirwanako bajja ku ddwaliro nga bagala kunzitira ku ddwaliro ne bakolagana ne dokita omu ate kirungi okubeera nkubule muntu muganda wange beera ng'olwana nnyo obeere mu bantu nze ku ddwaliro we nali bali babuuza bano minisita onwani olwo neeyisa yange gye neeyisamu ku kyalo naye nansi oli najja nagamba batuwadde obukwadde bubiri naye nkuwadde amagezi ga bwereere omukazi wo takuvaako abeere omufune muntu abafumbira ate dokita ofune dokita omu akujjanjaba naye sente zimaze okutuuka ku ddwaliro bagenda kuyisa eddagala mu misuwa diri ne tugitegeera neefa bwetyo onzitira ki ne Tulyahabwa oyo gwe njogerako wajjo ali mu ntuyo zange onkubye amasasi liyale oyagala nze nfe onzitira ki tonkute nabusibye bakubagaki omusirikale oyo nali ndi ku kasitamu okwo ku boda yafoko kumanya embeera y'oku boda ngende mitala nengulayo akabokisi kange kamu bubiri neyiiya ng'omuntu nzija nenkatunda nange nefuna kuyo bana bange zokulya akebizigo oluusi obuntuntu obuva emitala buntuntu naye omusirikale amanyi bulungi kolololo yankuba amasasi namuwa 10,000 nali mu motoka yange nali ngenda kugula mata ga mwana mukazi wange yali azadde naye nga talina mabeere nangamba genda omugulira amata bageta gigozi oba oli oguliddeko mukebe gwa gigozi naye nga gali mitala mu kasente waffe tegaliiwo
Naka kangende mitala ngende ngule gigozi. Mitala ye Mitala umva munsi ya Kongo. Wale wafe kubwera ku border ye kumpi ngaba na wali. Ati nzija oli ya bulungi mama dolaga wakoze ngenda mitala. Kazi wange yazade ngenda gula mata. Tinafe tuli wano mbera nte tunakunywa chai bali bantu abo. Nenkwata omutwalo ogwo 15 nenzibawo. Ngenda wano gula mata nengenda nengula mata nenvayo. Kati lawo okomyewo nanzigulira nawo nti enkomyewo. Kati we nali mbeera amasannyalaze nga gavaako. Ate omukazi engeri gyazalira ku operation teetaga kusula mu kimu nzikiza. Kati ne bandagirirawo omukwano gwange bamuyita Sande. Alina generator gyatunda ka generator kana akatono katayiga. Kati emabega wa kasitamu awo ndeka emotoka tetuukayo. Ngendayo ndeka wane motoka ngendayo ngenda nguze ka generator. Kati ntukawo kati oyo Sande ya muzimbisa kana kwata contract yo kuzimbisa mayumba. Kati ngenda okutuukawo Muhammad oliyote anti jendi nembabuza Sande aliwa ne wakamba Sande agenza mu town naye akomawo ntana nawulidde nti atunda generator nti ka generator we kali wano ne tetugenda sente za katunda mulinde aje akuze generator koze kali ne bakandaga. Kati mu period wali wakakubo kapanya akave mitala kasomoko kuve mitala akakubo kapanya nga toyise ku deni. Kati ndoza basimagole we batero okuyita. Kati wajjo omusajja ogu aveyo wanshapa mitala naka box katono bwe kati ngabola waka box ka biscuit ajaduka atuyitako nali omusirikale kumbe yamulengedde ajja amugoba ajja goboli bwe yatuka kuze nayimirira naga Muhammad tie oyo musajja oyo si wone ngamba wani tinze gula ka box nze gula ki generator ono yandagiridde ki nze naga ngeze mitala gula ki mataga mwana nenjagala gula generator eri wano naga Muhammad nedda sagala kunsiriwaze nemugamba tenko siriwaze golowooza buli omwana nentegere yo gyotegeramu buli omwana nentegerayo nkugambye oba towulira mpaako wamajije Sanda mbulira generator nzana naga toteka ko lugezigezi chavadde mabega nemugamba nogwe mu makakwate mundu jojo wano bomala omwaka nga tokubye kusaso owulira buzibu ekyo kyamuyisa obubi nankuba amasasi ekyo nankuba amasasi sisasi yansasa mu masase bwati. Kati bali abali ku nyumba babuukayo nemitayimbwa nebigunde nebitiyo kyavaduka kati dakiika bukali kumpi nagenda mu detach. Muhammad musanze ne boxi ezamagendo wuli mumuyimiriza aganye mukubya amasasi abadayagala kunzijjako emundu liyale ekintu ekyo babikozesa mu maje ebera protection bakute uniform yabwe bagisaze ne jirita bagambe nti mutulwanye bambi waliwo yankubira waliwo abantu waliwo omukazi yali ali lubuto nga yesibye ekitengi omukazi yasumulula ekitengi nasigala bwerere nga ali lubuto ngomanya abakazi b'embuto tebambala bwamu nasigala bwerere nasiba amagulu gano ne bansitula ne bantwala mu motoka yange ne bantwala ku ddwaliro bantwala ku ddwaliro lye wafa ne bagamba ono omusayi yetaga musayi kwe kuntwala ekirembe ku ddwaliro ne bampa dokita wafula ogenda okunzijamu amasasi angamba okukolako okujjamu amasasi obukadde nemugamba obukadde busatu bwe bunambula emotoka yange eyo jagitwala nankolako banate we bajjira amanya lubakuttemu nga bagala kunzitira ku ddwaliro era ne kafukiripu nkalina ngamba nti nobona okola otya tolirya musayi gwange bwerere tuli aho abo gwe ne Katogwa yatuma omusirikale oyo yankuba amasasi deni ebyo byonna ne bibeeraawo nenejanjaba nempona yakuba amagulu mbwe nkweyambulira wana amagulu gano makube sebe teyakuba walala makuba amagulu kakati bwe mpona ndi mmotoka yange mvuga ne mukyala wange tuzzeeko eno bwere waffe tuva Kasese manyize mbera Kasese nkolera bwera nsanga oyo Kato ku checkpoint nagamba Muhammad order yafulumye tukutte oyo Kato ngekike nnyo nemugamba okunzita Kato level yokunzita yo nagivaako kyombadde mwagala temugenda kifuna naye ate kakati weerabire nti Kato neddembe lyeweyagaliramu wano nze omukuba yalireetawo naye ate nkakasa Kato tulira musayi gwange bwerere
oligulya bwerere nga Museveni avudde ku buyinza ne lulibolo mpozi nfe nebwe ndiba ndi mulamu ndituka kwa Museveni era ndikuwabira wa Museveni kubanga ye mukamaawo sigamba bakuteeka mulimu kujoga abantu tebakuwa mulimu kutusa ku bantu bulabe kubatamya gwanga lyabwe ali muyinula alinga kati bamujja muyala ali muyinula omusirikale ne bamukwata ne bamuwa transfer ayankuba tuli abo Alex kati wembuliza basebo nabanyabo nze gwe yakuba muti yakuba muntu je bamutute ate bamutute muki mu bantu liyale eno Uganda je tuli muyeno Uganda je twalwanira okubanga tufuna obwenkanya nze nkuze tuli mu majenga je tuli nga batuyigize kintu kimu hakuna kutatiza mwananchi kyechi mu Uganda tuwabeerawo musirikale na agezaako okusumbua mwananchi omwananchi yali wa valyo wa muwendo ngera ffe mu nsiko gye twali nga batugamba nga tuli mu kipindi kya utemaduni nga batugamba nti atutaki bukabira socialism era nolimba weruli mu maje kumbe ni kweli vijana kumbe ni kweli tunajenga jeshi mpya ya kisiasa atutaki ukabira olimbo lojeruli tujenga amaje tuzimba amaje amalungi agekisiasa tetwagala socialism jeruli mu maje so ono ebisere bisinga ndaba abakuba banabwa amasasi bagenda mu court martial eriridawa yatuukayo muganda wange ntambudde nze golaba ntambudde nze omu Museveni buli bwatuuka Kasese bankugira okutuuka wali bansindisa lukolokola mpaka nasazeewo gamba nti Museveni wali tuuka Kasese nja kumutayimingo bamulawunda bwe muliwulira nti ISFC yankubye amasasi nga yenze gwe bakubye n'ekipande nakikola ekiriko Kadogo nga nkyali mu maje akafaananyi kange kali nakati nga nkuzi nkikwate nkiwanike bwenti kubanga okumanya nanoonya Museveni nefuna n'enamba ye eya president yali mu simu yange muno naye simanye ekyali nafuna kubagira kisa mikono gyange nagamba gezaako enamba eyo nenkikuba omukyala yagikwata namugamba munaye njagala muzeeyi nagamba nengamba ze musirikale we Kadogo bamuyita Muhammad Bwambale nafuna obuzibu nagamba muzeeyi yogera naye mbuulira byeyagala okwogera namugamba nedda ate mbibuulire gwe muzeeyi gwe nyamba omumpe nagamba kale namba yeyeeno nti okuva leero mpaka nakati bandiddeko sente tujja kutwala wa muzeeyi bandiddeko sente tubigobako tukola n'abala baagala nakuntemulira nabutemuzi wakuba nti bamanyi sente zange bakulimbye baziridde banimbye baziridde naye kati nze mbadde mbasaba yenna anaalaba vidiyo eno nga alina obusobozi atali mufere ya muzeeyi omwagazaki kyenjagala okusoko muzeeyi kyemwagaza nga nze sisobola kikubuulira kyama kyange nze manyi kiki kyemwagaza olina ebyama byo byoyagala okubuulira muzeeyi nze ng'omuntu bade banyo oyagala mubuulira byabakadogo nebe bakadogo ate kati nze nkugambye si yenze omuntu asobola okutuula eri nompa omuzindaalo nenkankana nga ndabye Museveni eyo levo nagivaamu nga bwe njogera kati nga tutudde ne muzeeyi bwentyo bwemubuulira gwe kinayisa obubi Katonda ye yasalawo Katonda yakola ki yasalawo naye nze reality njogera mazima nze bwe ntuuka si nze ntuuka ku muzeeyi nentandika okukankana nga nkuta omuzindaalo never ate saagala bino byakuntuuza nti nyimirire muzeeyi uli ali mu tenti eri yogerera wano ana tutule tuwogere muzeeyi nze gundi nzalibwa gundi nava bwenti nakola kino n'ekigambo kyange kindeese wooli sebo kikino nakino ate kati oyagala kuwa mateeka si mateeka kubanga mulimu abalala uliriza anti mpuliriza ntegeere mulimu nze ntera obalaba
nagaze ngenda kutwale wa muzeyi ate yakuwa agenda ebyokwogera yakuwa agenda oyogere kino na kino na kino kati nze byo sibirimu kubanga nze kigendererwa kyange si kikyo kituufu gwomanyi kyoyagala nze manyi kyenjagala okugamba ani muzeyi nze ngonze ng'omuntu liyale nze saawa eno enkuba n'obwetonya we tutudde wano odduka n'otuuka mu muti guli nga nze sinaakutuukawo sisobola kudduka okugulu kuno bw'okulaba kuno nga bw'okulaba kuzimbye bw'oninnya nga sikulabye nti oninnye sisobola kutegeera nti oninnyeeko ne bwewe emmotoka ekuyitako oba w'eggaali nga sikirabye sisobola kutegeera nti oninnye lwaki ntuuka ku kino lwaki ntuuka ku kino lwaki ntuuka ku ekyo Fred ndi ku interview wano lindako nolira lwaki ntuuka ku kino nze ate omuntu ayagenda mu masasi gonaago nenvayo nga ndi mulamu mukama nanyamba gojo onkubira erigale then otambula ogende singa nalina abazadde bange webali oba abafamire bange webali bajja kwagala gavumenti eno bamwe abaleka gavumenti eno abantu nga bagikyawa bagivumaganya kuba ebikolwa byabwe naye nze mbadde nsaba alina obusobozi alina obuyinza ng'amanyi atali mufere ng'asobola okunfunira ekkubo erituuka ku muzeeyi nyamba omuntu nseeko njogera ebigambo byange byenjogera basi nveeyo sina kyengenda mukola muzeeyi sirina kyengenda kukyusa nti nalemesa abantu kufuna sente zaabwe just nze personal ng'omuntu okujjako kyensaba n'ekirala muzeeyi ne kabinenti ye abo bekikwatako bakadogo bana bali mu service abatali mu service nga tobogera abali mu service obagazaaki abali mu service andi kati abali mu service ekireka nga mbogerera kufe tubogerera afa abali eno gwe bucyango kyaza olweleseko lindako bali bulungi abaliwa abali mu service abakadogo bali mu service bali bulungi muki abatali mu service be bali obubi okay kiri mirundi ebiri kati nze ndi wabweru wa service alina okulumirwa nyina okulumirwa n'oli ali mu service wadde ndi wabweru ekitalina buzibu ate sinsobi kubanga Kadogo ayinza okubeerayo nze nzijukira edda bagabanga lanka nga babuuza wamaliza mwaka gani kwa jeshi olingia mwaka gani mimi niingia mwaka fulani afande ranka yako mimi ranka fulani walisoma klasi ya ngapi ne bagenda batandika okukola ko research to mwana oyo alina empisa mwana mulungi ogenda okumonga bakulinyisiza kati saabo ne kitaliwo naye kati gosubidde emyaka mizeeyi gyafugidde eggwanga lino okuva 86 mpaka kati tuli myaka 38 omuntu ali ku kopolo ali ku sergeant liyale nge ono avudde makerere jjo bamuwadde meja kano liyale ono anawulira otya namulaba naliiso kyebyo so abali mu service obuzibu rank baba weranka nabo beyagalizeko mu nsi yaabwe ate abatali mu service abatali mu service nafe anti kati yenze abatali mu service yenze Muhammad goyogera nayo original etali photocopy original NRA original not UPDF NRA original ate nsima Mukama Katonda nti okuba nange nsobola okutuuka wano wali abakadogo atasobola kwetuusa wano yenga ng'obwongo bwe yabivaako yagamba wayi baatuvaako naye nga muli mu mutima kimuluma naye n'omutunuulira ffe tubalaba wali naye n'ogamba kiki mwana n'agamba mwana nze mwana basajja sibitegeera nga nandaweya n'empale nga zirimu ebituli liyale ayaliwo amagye ow'eggwanga nga yambala empale ezirimu ebituli nga yambala engatto jolojolo nga kamanyi leero obwe bunakya ddi oba enkya bunaziba ddi bwagenda kuba bwafunako ku kyasi n'agenda ku dduuka ya muliraanwa n'alabako TV ng'alaba nti kasali ne bamuwadde miliyoni 5 liyale tubeere bamazima n'obwenkanya kyolekera bannayuganda Kopolo Bwambale kyendekera bannayuganda mbasaba abanalaba vidiyo yange eno oba ntaddemu ak'obusungu
embeera omuntu gy'osaanidde okubanga sinze ebitukwatako ebireetera omuntu n'osanga nga ositudde eddoboozi erireeta impact y'obusungu onansonyiwamu ekyo. Ekirala nyongera okukusiima Mukama Katonda akukulembere omutima ogwo gw'olaze ogezeeko n'okutambula bakadogo gye bali. Sinza akomenkeredde, sinza yasookayo nabo gye bali abatasobola kutuuka wano w'oli, abatasobola na kuwuliza atamanyi na mugaso gwa simu eno kyeki smartphone tagikwatanga nako naye nga teyali mu waliwo yajja wano ayagala kabiriiti era ne bakamugulira. Okimanyi ne mu Kisenyi awo bakadogo mwebali mu Kisenyi awo bana bankuba bisigiri ba okimanyi mwebali bankuba bisigiri pupupu ebyo byuma naye nga yali kadogo mu Kisenyi awo. So ne mu bitundu ebirala so nze mbadde nsaba abatulaba oba banatambuza akantu kano nga mukisa nga ba minisita bajeno abalala mufeeyo si Museveni yeka kubanga Museveni yabawa mulina sente namwe mumuyambeko mumuddize ekyo nkyogera sebo nkyogerawo kankiyisewo n'okiyisaawo mwabaakera ku maca Museveni naawe emirimu muyingiza obuwanana bw'essente namwe mulina okumuyambako n'omanya nti mukadogo mu kitundu ky'empangalira mulimu kadogo kamuyambe kanyambe ku Museveni mutereke tafale boyamba kadogo boyambye president oboyambye Museveni kubanga nawe wakera ku maca n'ogenda eri Museveni nakuyamba kati gwe yamba naye batasobodde kutuukako kubanga gwoledde wali ofunye sente otambulira motoka ya bei onywa amazzi ganyogoga otambulira mu AC oli bulungi obulamu bweyagala kati nawe dizo oyo ayakuwa ogambe nti muzee bwoba olabye muzee kubanga mumutera omulaba muzee yino wanga wadde aliyo kadogo naye kadogo nze namuwaddeyo edduuka namugye mu mbeera ebadde efaanana bweti kati ali mu kifaananyi kino Museveni yajja kusiima. Nze kyembadde nsaba mu abagaga Museveni byateekamu ssente baminisita abali eyo ba MP bajeno abalala muli eyo naye bajeno abalala mbadde mbasaba mu kitundu kyo bwoba omanyi nti olimu kadogo mwali ayayita mu period ng'eyange gyenimu gezaako nnyo okumwesembezaako owulirize ebizibu bye nawe obitambuze bituuke ku mukamaawo naye yeyagale banaye Uganda eno yaffe ffenna ate ffe twaleka Uganda eno abamu mugyeyagaliramu nga bwe mugyeyagaliramu bwe muti basiibule musiibe bulungi weewaawo atrabo omulungi tuddemu omulundi omulala musajja ono nja mufuna omulundi omulala mweyongeze kimanyi ebigambo nina bingi busooka tuyitamu buyisi lukwakwayo nkimanyi nti bingi byajja okuba nga atuleetera kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba mujebale basebo ne banyabo mbalamusiza mu bitibya bammwe amanya agange nze Muhammadi Kaseija naye nga mu nsiko nakozesanga ga Muhammadi Bwambale banange analaba ka video kange kano kentaddeyo nkusaba okwongereyo kagende viral katuuke kwabo bekikwatako nga mulimu omukulembeze w'eggwanga mulimu muhozi mulimu n'abalala ne Judisi Nakalema nawe bwekakutuukako nkusaba onyambe nsaba buyambe bwammwe nakubibwa amasasi n'omusirikale gwe bayitibwa Tulyahabwa Alex yankubira Kasese amasasi naye okuva lwakubibwa amasasi nakati sifunanga bwenkanya ate ne bamala ne bamutwala mu kipande kino kyenkutte mulabemuko ebifaananyi ebirimu ebibiri ebyo kana akatono akesaidi ya left nga nkyali muto kino ekiri ku side ya right nga nkuze kati weze size eno kyenjukiriramu nga njagala bwenkanya President His Excellency ankubira omulanga munange nali mulwanyiwo nakati wendi siri bulungi mu mbeera eno wentukidde okuvaayo ntuuke kweteeka ku mutimbagano bwenti nga sifunangako bwenkanya kyokka omusirikale ayankuba amasasi Tulyahabwa Alex bamukwata ne bamutwala ne bamuwa transfer kati kyembuuza
ebyo ebikolwa ebyo byatandika ddi. Omusirikale bw'akwatibwanga ng'ali mu nsobi bamuteeka mu mbuga z'amateeka nawe nemba n'omusango gwe. Naye kati egyo bamututte mu nsolo era bamututte mu bantu. Yenze gwe yakuba kisolo bayakuba muti. Bannange tubeere benkanya, tubeere n'amazima bw'obwenkanya ffenna tweyagalire mu Uganda. Uganda eno yaffe ffenna. Uganda si abantu abantu abali awo beetwala nti bo b'amaanyi ate nga ffenna tuli bantu. N'oyo tuli awo yankuba amasasi nsuubira ate ndi mukakafu nti mu magye tansookanga muti yansooka mu magye. N'emirembe gye yeeyagaliramu nze nagituusaawo awo kubanga nange nakola omulimu omunene. Nateeka ettafaali ku Uganda okubanga eri mu kifaananyi kino. Naye nasuulibwa nakati gye ndi eno mbonaabona ndi awo sirina buyambi. Kuva lwe bankuba amasasi nagenda mu ddwaliro nze nejjanjabye mpaka okutuusa kati wentandisa okuvaayo okulabika nga ndabiseeko bwenti. Naye mbadde mbasaba bannange munyambe muntuusize akantu kano eri omukulembeze w'eggwanga. Nali mulwanyi we, nali mu 9 Battalion, amagye nagayingira mu 85 omwezi ogwokusatu. Nenzija ne ngavaamu 2, navaamu 1900, navaamu 1200 nagaviiramu amagye nentandika okukola emirimu egyange. Naye ate bwe natandika okukola emirimu egyange saali mu mirimu egitandika okuaffectinga gavumenti. Nali neekolera nga neebeezaawo ng'omuntu. Ono gye yansanga nankuba amasasi, naye ate ankuba amasasi ankubire mu bumenyi bw'amateeka, teyankubira mu bumenyi bw'amateeka. N'okugamba nti bajje banzijanjabe byagaana. Bannange mbadde mbasaba ku lwa Uganda ennungi, ffenna tubeere mu Uganda ennungi eyeeyagala, egyeyeyagaliremu. Ffenna tubeere tubalansingibwe, tubeere twenkanenkane. Gwe tomalaga kuba muntu munno masasi then bakuwe transfer gy'ogenda ozifu eri gye bamututte mu bisolo. Ono gwe yakubye teyakubye kisolo, yakubye muntu. Naye ate akimanye nti naye enkya kijja mutuukako ye bw'abeera nga ye bamukuba amasasi. Kati abantu abamu mwagala tufunamu kutuleetamu emitima emikyamu. Omuntu ng'oyo bw'ogenda agamba naawe omutambulireko omukoleko ekyobulabe ate gavumenti nga bavaayo nti okoze bubi okoze bubi. Bannange neekubira enduulu Nakalema nkusaba onyambe, nsaba obuyambi, nsaba obwenkanya. His Excellency nsaba obwenkanya kubanga nange nganyirwemu, nange nganyirwe ku kintu kye nalwanirira. Nfunemu tulemu okusosoleze okutusosola nti abo bali mu magye baavaamu naye baavaamu tetulina kintu kye twafunamu. Ate ng'emirembe gyonna egiriwo ffe twagiteekawo. Ku lwa Uganda n'ensi yange nsaba buli alaba akatambi kano akaweerezeyo. Nkyalina ebingi ebyokwogera naye lwakuba nti munayo ebintu bya social media bino naffe twakabitandika okubimanya kale twekubiremera nga tetulina busobozi bwagamba nti tuva wano tugende ku TV oba tugende ku radio. Amaloboozi gaffe tegalina we gasitukira. Nange nina bingi byokwogera, nja kutuuka mplayinga akalala akavidiyo akalala mbalaga ebisago binafuna. Nimu amasasi 8 mu magulu, nimu ebyuma. Lwaki ntuuka ku ekyo? Nze omuntu ayalwanira eggwanga ate ng'omuntu omusirikale w'eggwanga yantuusa ku ekyo ne bamukwata ne bamuwa transfer. Gye bamututte mu bisolo nze yakuba muti. Ate nkakasa amazima ga Katonda mu ggulu tuli ahabwa gy'oli tojja kulya musayi gwange bwereere, tojja kugulya bwereere. Naawe afande Kato gwe yaduumira gwe yali incharge w'oyo musirikale n'osalawo ogambe ng'omaze okufuna information nti nze ndabika ndi omusirikale yazirwanako n'ogamba n'osalawo ogende mu ddwaliro muteekeyo ssente banzitire mu ddwaliro nabo ne bibalema. Mukama ali nange era ajja kuyimirira wadde afande Kato oli eyo okkirize ogaane omusango guno togenda kuwona. Naawe tuli ahabwa ayakolagana n'afande Kato muntuuseeko obulabe nga sibbye nga sirina mundu nga siri muyeekera ne muntuusako ku bulabe buno aga Katonda mu ggulu. Museveni mbadde nkusaba gy'oli vaayo taata situka oyingire mu nsonga zange, oyingire mu nsonga zange. Nali mulwanyiwo era omanyi nali mu unity gye bayita 9 Battalion eyafande Kamu. Entalo nyingi ze sijja kumenya n'ebintu bingi bye nina ku mutima
naye nkusaba president bwotufuna akantu kano nyambo nziruukirire kubanga nange nfune obwenkanya mu Uganda eno gye nalwanirira. Mu bitibwa byammwe amanya nze Mamadi Kaseija kati genkozesa nga bwe nabasuubiza ku luli nti ndikomawo mbalage amasasi agankubibwa kubanga ndi nayogera nammwe nga mulowooza nti bya bulimba abamu kati era yenze y'omu y'omwo nga amanya ag'omunsiko bunaku ag'omu magye nakozesanga Mamadi Kaseija oligino Mamadi Bwambale naye kati nkozesanga Mamadi Kaseija balamusiza mu bitibwa byammwe so katudde ku mulamwa damage zinafuna esooka yiyo mugiraba emabega eryo lyali sasi eryo lyakutula omusuwa ogwo gw'emabega nenkyuka nenzira eno mu bisambi bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.